Tebalinga B. This should serve as a lesson to literally everyone else. No! Nziremu manyirwe embizzi y'omuntu. Nziremu just manyiremu katono bwe kati. Omuntu yenna by the way. Era buli anamanyire oli mbizzi. Buli anamanyire oli mbizzi yastagafullo oli mbizzi. Gwe kasitoge ne bw'okirowoozaako okummanyira otandikirawo okumera ennyindo yaayo. Tebalinga B. Don't use sina kyestajja kukozesa. B is not a strong word to Pama. No, I thought wadoga manjuchi. So enjuchi is a strong word? Yes, yali ekulumyeko. So balangira oba nawo olinga bana bayimbi abatandise okuteekayo obusodo obuliko amannya mbu beetega Coca-Cola. No, tebajeetega, they were given. Nange bampa wakubaze byange saabitimba. Batusaba amannya ne bateekako. Waliwo n'abagula obutaliko mannya gaabwe gennyini abeetega. Ndozanga bagala abantu Coca-Cola. Anti I feel like atomanyira nnyo tosemberera mwana. Mukwano tukole social distance otuleri oba genda oyogerera eri mukatebe kukolenga abakolera ku simu. Badde netereza mpulidde kenyenya sina kyenkwagaza. Kenyenya kacholi mulema. Tomanyira mukwano Dias. Genda okolera eri oba ngombuze ebizo nga nkudda mwe naye ba interview. Obenga akolera ku simu. Nze munange nedda. Tomanyira. Tuli ku the truth media, just go subscribe, follow. Ndine black sugar. Yeah, the black, the berry, the sweeter. Da kumuvuma. Wega say. Azina jendega teko. Kabondo. Tetunakola ku kabondo. Bako bakakota. Kavako. Anyway, tuli kuli naye nga tugamba lunaku lugenda kubeera lwa Sunday ge mazalo wagalidye Jasmine agenda kuba ata album ye bagiyita one and only. Tuna kubeera kuno ni. Bambi nga simu bubi. Linda katono nnyo nga tunakumala. Nga sigenda kirinda kiyinza okgenda. Amukwano togenda kummanyira ndoza gwoyogera obunidde. Tolimu kuvuuvuuma tomanyiranga kireke kiveeko mbadde mbagamba ku album ya Lydia Jasmine kuliko akayimba kasinga gundi eri album endala ng'egisinga yonna egikuba kakota bikwatagana ne byembadde njogera ate badde ku album ya Lydia Jasmine ne bikwatagana wabyo oyogera ayina akayimba kakindekere kakubye buli wamu olimba lumu bwe luti lugata album yonna ina oba kulika producer wewa oba kisimanyi album yani endala gye kakata Vintu ebyo mwasa masagala album honestly speaking album eno gye tugenda ku listeners party si eriko kindekere. Yes, yeah. And kindekere is a very big song. Definitely. But people have gotten chance abali munda bawuliriza ne kunyimba endala, you know what is in that album. Ogamanze you know. No, literally banja abamanya like abamanya bali bajogala binga tab ero chip oiro manyi sina abantu abamuli okumpi you didn't tewali yo nga relax kyekugamba. So by the way siri muteeka olutalo olwa bantu antomanya abantu basubule entalo kubeera isi wano bagenda katemamu abana mbamanyi bagenda katemamu kano kendi mukogera mbuchi no make your point. What's wrong? The point is Chindekere is bigger than most of the albums that have been released. Actually kangambe albums just one song from the album. Can I about the rest of the songs? What's your confusion? It's not a confusion, is it? It's not. You sound like you confused. It's the reality. You look like you confused. You appear like you confused. What's your confusion? It's the reality. It's a reality. Anyway, can soke bale byago. But chobra kugabe kamale byago yogere ebibyo. Bagamba 27th this Sunday Lydia Jasmine album yegenda kube fuluma bagita the one and only. They have over 50 songs ne ba narrowing to they 10 12 something like okay. Tujja kuzira bawali ku Sunday fena tuberewo abayitiddwa dress code makitegedde kuba kikumba okitegedde so tuberewo bwagenda okubanga ate aweza akola +1 ate nga lwafulumya album kati gwe ali eyo ng'obadde olokompoka luli kikulume kadi jiba jiwere emeka +1 kuki anti anze gambe +1 ate nga lumu tugenda kubeera ku Serena Hotel bagiyita Love Jubilation Concert ne Jason Blood tugenda okubeera awe tujja okuba tetukirona kifaba kulenga ate 16 tugende mu Nash Festival tugenda kubeera ku nyungu ya mawe ng'abaana ba ate
already abayimbi bo ba line up yagize naku 3 tuli wabweru mu kibira nyungu ya mawe bye tugenda okubeera awo wenyini nga 16 tusoka mu Afrigo Band ku Millennium Park wali erugogo Afrigo Band yetusaba tuli Friday kati we tuvaawo tugende ku nyungu ya mawe ku Nash Festival ate nga 22 tugende wa DJ Shir tugenda kubeera nankulabye nga DJ Shir agutusakata ku Supremacy nga 22 bagise dance edition awo tujja okubeera then nga 3 August tujja kubeera ku Bombo SS Grounds. Oh yes Nubian Festival buli gye tugenda okulabira kala ezenjalo nenga zonna zinzirugavu so tugenda kubeera ku Boma. Ogezaako kukola ki? Ogezaako kukola ki? No, I'm doing that ndeka malize emirimu gya mukama wa tugenda kubeera Bombo SS Bombo SS gye tugenda okubeera Nubian n'abannayise abe Bombo bokaboka n'abali eno ab'ekibuli abanobbi fenna tugende mu Nubian Festival. By the way, I think the press conference is early August. Yes. Yo tugenda gitekeno mu kibuga tu. So tugenda okubeera ko nga tulina different black colors. Kati leka nkubulira okimanyi nti no abanobbi like the real Nubians babeera tebakyotala ekyo badde okimanyi kati mulekerawo ekintu ekyokule omuntu nasanga omuntu omuddugavu naye ng'oli muddugavu nyo simanyi oli abantu bali mukudduka muddugavu babuveemu bannaaye buli omu tewali yagula kyapa waali ayagala okweruka yeruke ate ayagala okuddugala akole ki abantu bali mu buddukamu babuddukemu gw'olaba bafaanana batya era at the end of the day you don't get a real color, you don't know whether you're brown or you're black obeeraawo ng'aganaga ng'obuzaabuza okitegeera oba you don't really know if you're dark because you naturally get a blush but era kati yako mu makeup kabeera reddish muno gondi buno bunsanyusa okulaba ne bwengerera wano waneeno babanga abeekuutawo wanja kati gwa mu magwaga oba mu maguli oba skin yo mu eriko ki munaye teyeruka ne oba ofa kaya ate neeno mu nviiri munda kasitooza bulaba oti hairline tewasobola kweruka kati batera kweruka wano we babeeranga pussy here like this like the cat wano yes kati eno bannaye oyinza olowooza oba omuntu kyanaaba kutukula obako I don't know bannaye inza okuvayo me coming out neŋŋamba nti no bannaye I love my color and I'm proud to it's not an offense to anyone yes bwe mba njagala langi yange sigambe nti no temweyerusa buli ayagala okweyerusa bannaye kola ki nze ng'omu sijja kukola ki sijja kweyerusa so kitegera but now it's becoming like a fight just because it is becoming a fight bwobanga omuntu asobola okutula wantu n'agamba bannaye kyekwanira abasajja nga kiri kweyo langi naye olwo singa kyali kya munyungukamu singa kyayeruka oba okitegera kyeŋŋamba because now there it becomes a fight. No Fasola, they were appreciating you. That was not an appreciation. You're beautiful. My friend nze nasoma okibulira mwademu ekigambo kiwala kirungi an appreciation doesn't come with a negative side. It doesn't come with buts. It is supposed to be entirely positive. If I said, I love your car, but it ceases to be a what? Yeah. A compliment. It ceases. But the fact that I say but, it's chiba chichusiza buli chimu. And then, techaba dent chikazi chirunji. The statement was, echono chishuge chomwe chifananyira bwe chityo. Mulanji yache, ati chiringe nzikiza. Was the word in Zixa there? Yes, please. Oyagala nkakuzanyire tukajja mukawulire. Share. Togenda vuma muntu mu bintu bya lukwesi wano. Okaida no kaina. Back people were sending it to me. Like several times. Abantu bali bakampiriza. Yeah, it seems to be a compliment if people start like. Nali na mubala by the way that night. Nga abantu bangamba. Nzijukira nali na mwe misana ne mugamba ekiro mugenda mubala. Ne tugenda nakomaawo. Yes. We try never bet. Era nabaleka mbala ne big dev. Yes. Nembaga manzizeko ke bakala kuba kati simanyi ke kaliwa ku buno ke kateeko kubanga ke kakulenya. Owulya ne disclaimer. Singo yo black sugar yali mweru. Mwali muwuliza ku kyalo kyonna. Singa yali mweru. Alekana wakala alinde ekizikiza. Bolabo lekana wakala alinde ekizikiza. Singa abadde mweru. Now that's a compliment.
bakoze ebizo tusigaza musajja Kampala Black Shuga ate bakiwaana abasajja mbu kikumuuka bakuwaana nti okumuuka so convincing omusajja bakitulira wekiti kikwanira ddala abasajja bonna kibayiseeyiseemu kasinga kyali kyeru ebyo ebigambo interpreting akitegeeza ati bayiseeyiseemu nekwanira abasajja oba kyegera kyeŋŋamba nti kati ate olaba mbayiseeyiseemu nga ndi bwenti nga sirabika nga nninga ekiro ssaawa 5 ez'ekiro ate ezo tegera nti waliwo ekitooke kadire kambuuze neera ddamu ngambe nti bampanye but ekyobulu yagambye oli kiwala kirungi abadde asobola okukomaawo. And also I want to know how do I become a topic ku muntu nga sikumanyi nakumanya tetulina ba mikwano. I thought you guys are friends. No, nedda mukwano nedda. No, you know I'm not very friendly. Yes. Era kimanyi doesn't allow you to be friendly. Era nina mikwano mibale. Ate nabo abamu babeera balowooza mikwano gyange naye nze mmanyi gyange gye mmanyi. Wallahi oera bolira waka balowooza ati balowooza mikwano gyange nze siri mikwano gyabwe. Yes. Guys, let's normalize calling people colleagues. Yeah. Normalize calling someone a friend of yours. Okubeera mukwano gwa mukwano tekikufa mukwano gwange. So just say hi itawo. Yes, era nze bwe ntera kubeera ne mukwano gwange. Wabanga alina emikwano myange gye mikwano gye si mikwano gyange. Wabanga I don't feel like I'm interested. I don't like so much. Kenkola kakano. Sitera kwagala kumanya bantu. Nze wenjani babuuzaako biki emboozi njiza ku mukwano gwange. Abasigadde mbasi era ne munyumya. Kati ky'abawala kiri different. Ogenda okulaba ng'omuwala bambi agezaako okuleeta emboozi ate oyinza okulabika nga ggwe ate akola ki? Alina empisa you end up like talking. Era zo zirina. Anti kati ze zitansikiriza kuba na mikwano gyange. Okitegedde? Nze nsanga but naye kati ekintu kyaliwo ekiti Shuga. There's an interview gye ndabyenga ofyuminga. You were to keep harmony wabadde osobola okusirika. Sina harmony gye njagala keepinga sinza asirika. Nze mu buli kintu kyonna nga nkirimu side era endala ibe ino sirika not me. But in a way gye badde ayogera malinga yadde ta creating a war. Anti yasose nagamba nti no. Sagala ntalo. Sikyagala kusuubula lutalo. Yes. The fact that toyagala kusuubula lutalo toyogera ku muntu gw'omanyi nti nno oba olusuubudde kubanga wano nze mba ku bbeeyi layisi. Nze nsobola n'oddukuula. Kati kambuuze kyavudde ku kyobeere topic. Kye sitamanyaawo we sitamanyaawo. Have you ever? Ever what? Ever what? Ever promote? No. The only part where we cross paths with him is nze nabagamba dabachimbuza dane Zubeda. I think one of our first interviews yachimbuza ne mugamba that guy is my mentor. Nalinga muchaza ku radio. And sirina I don't like simulina mu bobi bonna. I respect him like so much. Oshegera the only time we met again ngandi ku interview ne Kasuku ngava kola naye. Kati onwagambira mbuno abasajja bayise chenjagala okumanya ina kalisti bwabatiikinga nti kati edda yasiba mu maze. Waina wabatiikinga? I don't know. I'm asking you. Ampe muko ne kubabe angambe nti mubange benakabeera nabo. Because for her, yavayo ne Angelien sina bagamba nti malaya. Yachikola ndi. Yachogera mu one of the interviews. Impozi nga yera bile bintu byayogera. She has sat on some interview. Natula na yogera nagamba malaya yali yetunde Dubai mu bed space. Ava kwena dda kweri. Yes. Okay. Abasobola okuleta a few moments later bakanoonye. Oba kigera kyengamba. So if you've come out and you've wewaddeko obujulizi fenna sife bamu then wekibanga gwe kyakujja mu langi y'okufuna abasajja it is not us, we are getting them even in this color. Ate nno tubagoba tetubaagala batwesibyeko nnyo abasajja. I don't let me tell you you know how many men I be decline abamu obamanyi. You decline? Bembera ntaninga down. Really? Abamu obamanyi tobuuza bya really sagala ate weesiriwazi. Nange tebatwalira mwati. No, you know some of them. No, me knowing some of them doesn't mean to number manyi. And Sam, Sam. Now if I've declined bomanyi Sam wa mugoba. Olinge ma. Naize okwe controllinga, yes. Ate naize nti no.
munnaye daya sitakirizibwa kujja kulabako ku muntu oli bulungi ne mmanya nti daya sitakirizibwa kujja kulabako ku muntu ng'ali mu free time owe n'olwekyo kati lwoddamu okujja n'akwambala gomasi lwaki sikyayinza kutuula nawe binene byembeera free n'abantu nti mbeere free kati olaba n'aka kantu oyinza gano kateeka muti n'okalekawo ne kayitamu kasita ogweketereddemu So I don't want people to feel like I'm creating this fight. Oli creating and inze katireka inze n'okusirika tetugenda tetuli tuti mbudde asiyanjogeddeko mbu Shuga omusiru takusiriwaza kaka natoyogera oyo sinze anti mbalaba abantu naye kakati bakugamba mbuno temumbulira siri wewammwe nze buli ali nsanga kumanyagana kwe waabwe yabambulirira sirina muntu agenda kunsanga kumanyagana kwe totawaana banzaala bw'omu totawaana kumbulirira nze tebambuli siwabulwa tebambulirira sisobya sinenyezebwa n'ofunamu ki wabadde oyagala nfunemu ki mukubeera nga mbiwuliriza we mba nga mpuliriza nti gundi yaŋŋamye nenfunamu ki let me tell you empisa zammwe zibeereza mmwe mweka okitegedde bulungi nnyo gwebe mmwe bakuza nga bagambye munnaayo oli wakwogerako ennyo sirika ewaffe baŋŋamba ringtone yevuga ng'akabizi amukwana sitagafula tongamba bintu bya kisiru ova kulanga waneno gundi kivulu kya musajja musiraamu embizzi bwetyo bweri omanyi kati bwa munnaye wajirya kakati otandise n'ogirowooza ofumiitiriza n'anfumiitirize wano tewali mbizzi tewaliwo n'agirya mukwano ojja bisanga ebintu ebyekisiru eri ng'ofulumye zeno sinikira amanyo wamba sinikira eri kati mbadde nkyagamba nze mami wange yang grooming I stand out for myself because siina baba wange gwe ngenda kugamba nti baba gundi yankoze bwati ebizibu emba mbi ambushinga ntya saagala bane totawaananga njokuwemula omuntu ambuulirira okuva n'olunaku njokugamba ekigambo gwe kyolifa teweerabidde omuntu agezaako okwefuula mbuno ankansolinga bw'olaba njokyezza ndeka njokye either keep me or leave me their choices bannange tebakumpimaako even in a relationship nze omusajja wange oba owulira nga ntandise okuswaza please go leave me waba mukwano gwe ngolaba ntandise okugenda kimu ekyo kijja kusuula ewabi tewalina kigenda kunsuula tonnumirirwa tomira panado nga omutwe guluma neighbor okay sagala because bwe tunaatandika okugamba nti notwegamba nsobi zaffe nze nina abantu bendaba nze sirina muntu gwe nali nga mbekola naye nze nina abantu bentula nabo n'omulabira ddala nga they are a nuisance but you let them be a nuisance because at the end of that day you don't know what pushed them to become that nuisance abantu balina ebizibu byabwe okitegeera onsanze ndi mukunywa mwenge gwange mbu ate Shuga ewamu ogamba oli musiraamu lwaki onyo omwe ova ku mwenge gundi ndeka toguddamu okugungulira togunguliranga ogulekanga oba okyegera kyeŋŋamba like let's learn to mind our businesses when you feel it's no longer working for you with someone muleke bagambye olaba oyasamu oli muddugavu naye singa wali mweru mukwano kati temusuubirayo okweruka sijja kweruka ate nno n'okwasa mani nonkyayasama wakawulidde nabiwulidde byonna naye kakati kati yo olaba bwatyo bwafaanana even kati before yali etya webanga after bwetyo bweri she looks like a zebra crossing black and white kati bwolaba afaanana bwatyo this is her after before yali etya bana emwe muwangadde nnyo tosinika amanyo nja kukuba akakupa byosinika amanyo byonna nkimanyi oteeka okuba nga wamulabako nga muddugavu nedda anaye mutuyambe wamulabako nga muddugavu nedda and I love how people who bleach invest a lot nakuba amasimu buli muntu yali ataddeyako kafaananyi ke nga muddugavu naaba naye mukajje mu rotation which is okay. Have your and who tells you nti omuntu omuddugavu aba talina ssente anti abatasobola zira kata nozitula konti ato zirina kwelisa kyekiraga nti n'omuntu alina ssente bw'oba osobola sanga omuntu omuddugavu ng'alabika bulungi they are maintained well. If they do hair, their hair is fully done. If they do nails, their nails are done. Their skin is actually giving okitegeera
Terinamu bibombola because by the way omuntu omuddugavu abanga tefuddeko bulungi their skins also patching by the way gundi neba naye mwesinga temusubula ntalo nga mukimanyi nti mulina abalabe lwaki muntu waffe batugambye nti yatandika oyubuka ani anti bizigo eyandeekanidde ani yaga kali nze leka nkubuli raba what do you mean yatandika oyubuka what is, you don't know kuyubuka no the skin peeling off like that snake way yubula nevako sira bangu kumusuta but the skin peels off hey beba ngamba oyo takumanyi anti bankubira bambi ne bambi mweyongedde okwagala black sugar bale kwagala black sugar by the kansoke nebaza abantu bange banjagadde nnyo kubanga kachekira kati bakwagala abantu bankubira amasimu olina kubira nayomba n'ogamba bayigwe bavumye bayigwe bagambye nti no babasajja bamwita olina kubira nagamba bane Shuga oyo mukazi akumanyira atya oyo mukazi oyo wedda bichi embu munkola nkadde we bagambye embu owedda kitegeeza ki owedda yone mwine bigambo obotegeza ti owedda bino nkugamba bigambo bya kusimu ngana nakulaga gikubye bino bigambo bya kusimu amanyira omumwe yabijjira bwatyo ani ngakumanyira ku kimwana gwe okimanyi nti olabika bulungi sima waliwo n'abantu abatandise okungamba nti you look good in person mukalekerawo than in camera tukakomye nakalabye aka in person kasusse banna aka in person kasusse akaini person kasose mulinga bagamba nti no ndi twin wano nakalaba bagamba kyokka bane wo musanga falana bulungi nendo za bakamera beba mukolo obi anena kamera zaze nazize ngamba nina ze nazize na kamera zibago ze nazize nange nina video zenda bango yali mu video siyenze banainga siyenze wazize kamera ki nizibwe ziri ziwera ziringa nnya sijja kuddamu kuzitunula mugoba okata abantu obuntu bana abujja bagule amasimu amalungi mugule cameras like buy equipment if you amanyika tata abantu batandise okubuli omu buli alaba nga atuddeko mu kantu nakolerawo YouTube channel na buli omu ayagala kola YouTube channel tugenda komekerera nga buli mugenyi aina channel kati ngo omugenyi ino kyalako ewono kadate nawe no mala nofuka omugenyi ewoli oba chegera it's becoming monotonous ate kakati kye kibaletedde n'okubeera nga mututunuzaamu techno pop one kikome banaye kikome banaye if you cannot buy equipment tosaa kugula sound tosaa kugula camera you cannot have a very nice phone don't do a YouTube channel mugenda kuvumya abantu bamugule anti katate waliwo n'abakola ki waliwo na yekyemaliyo n'okugamba sound walaisi ne waliwo abagula agira yati kati nedda bakolewe bati mugule sound omulungi nga alina noise cancellation sound specifically nga wa masimu we just reach out to me ku sente entono bamukuleetere mu factory golaba kunkubiranga kugamba banaye siriiwo ngomanya kamera yafa kati akaka you look good in person tukakendezeemu mukaleke ate kati olusinga bansange eddanga nkyatambula nnyo nga buli wamu mbeerawo ojjukire bino kati na buli wamu tobeerawo naye era osaasaana kikyogezaako okugamba dasi nno mmanyiramu mpolampola nkoze eki olina ennaku zajja ng'olinga gwe baweereza babeera bakuweereza ongamba nondagane ku mobile money message ne tuzidabolinga nsaasaana what is the meaning of nsaasaana si kino what nga nsaasaanye ku simu kuba kunsaasaanirako ku for you siva kugamba era osaasaana Dias you are driving a certain point no nenjagala ojjukire nti nga asatunze mukamaawo manyira nga asatuluwedde nze nkubulire nina abantu benagobye okuddamu okukola nabo naye gwe yamponize noddamu nonsongamu otuga era yamponize nga naye gwe kyotukola neŋŋamba guma kuba nkyaba banja gwe anyway omukazi ye musonyiwe ekyo kiggwe nasimwinaako buzibu this should serve as a lesson to literally everyone else totisa no sigenda bw'oba kimanyi nti sina kye nalikoze kibi
Nze sina buzibu na muntu anziramu wemba nali nkusobezza ng'ogambye Shuga yamanyira amanyira atya nga mudu awonvume ebivumo bye byonna byonna nange nzije nkuddize sikumanyi sikusangangako tetulina anything in common. Patokena mumodi ya kutiisa tiisa sikutiisa literally this goes to every yes saga banaye dayas leka nkubulire kati leka nkubulire nziremu manyirwe Embizzi y'omuntu nziremu just manyiremu katono bwe kati omuntu yenna by the way nziremu manyirwemu naye tubayita Embizzi era buli anamanyira oli Embizzi buli anamanyira oli Embizzi yastagafulo oli Embizzi gwe kasitoge ne bwe kirowozaako okumanyira otandikirawo okumera ennyindo yaayo oli Embizzi buli anamanyira kati nkibawadde in advance era genda okumanyira ng'okimanyi nti oli Embizzi era buli gwe munalaba nga mmanyira nga bwana abatemamu obuntu silent media mwena babutemamu smart media kwata akantu onooba okatemamu ng'ogenda okateeka eno spinners ng'ogenda okatemamu teekako Embizzi yiino kubanga nkibawadde in advance n'anamanyira omwaka ogujja olinga Embizzi neyakumanyire mabegako neyakumanyidde ate balinga bbi don't use sina kyesajja kukozesa b is not a strong word to pama no I thought badoga manjuki so enjuki is a strong word yes yali ekulumyeko enjuki eruma gira bedduka olinzisa bannaye so bambi nze bathe onneegendereza siri nnyo muntu ayogere nnyo no okwogera kunjogera njasabira ddala ninga ali ku kibaluwa. By the way, are you paid to do what? Okwasaba. Am I? I'm asking you. Am I? Omwana walumana yagamba ekiwala kyasaba ebitulu byonna ebikiriko ne byasama. Gwe yakyoyogerera yogera nnyo. Tell me face to face, feel free. Tell me face to face. That what? Kaitira mu muntu yena twali yakigamba I can't say it. No. You a fool, gwe yakyogera. Era kingambe face to face. Tell me face to face. Tongambira mu bantu balala. Oyo gayi mugamba alinga bbi. Kimungambire. Yani mpe erinnya lye. Yani mpe erinnya lye nditekewo. Yogera okubajjukiza ati nno omuyimbi bamuyita Matt B ali mu kuwanga Uganda yawangudde Grammys 3 then ne mukyalo nawangula kondo za Grammy emu but ku Grammy ezo kuliko Bashkila producer kuliko writer Bashkila ino muyimbi gwe yakolera yanziba akasoke malizo na am appreciate waliwo oli omuyimbi ki yakola akayimba edda banja abakozi obuyimba edda nze togenda kuntomeza yalemererwa n'okuyimbira ddala waliwo omuyimbi Bashkila si oyo Bashkila kankanoonya akayimba Bashkila tamanyira ekigambo ky'oluzungu how are you nedda nti Bashkila ya producingira oli omuyimbi si Bashkila anti omuyimbi yani Munnayuganda naye ono Matt B azina mu appreciating era ne bakola ne awards za Grammy basute mugundi mu museum on their behalf okuba nti no bakola omulimu munene ku album ne wangula Grammy kati ate omuyimbi ndinoonya ligenze so Bashkila mwe bali omulimu ogwo munene gwe mwakoze by a good producer kati kino kiwadde kyo aba abantu abo abeeyo ba appreciating omuntu abakoze kuba bwogenda ku gundi yaabwe ne profile bagikyusizza babayamye ne bazikyusa bwogenda no searching kuliko the international gundi abayambako ono mu gundi okuwangula bino byebiti nti those people appreciate akatono ko bomukoledde ne wana abayimbi begabira buli kimu omuyimbi yewayiriza nti yawandiise newayiriza nti ye producer newayiriza nti ye videographer newayiriza nti buli kimu yakyewa credit yo naina najewa but tekikujjako kintu by the way tekikujjako kintu kugamba nti no gundi yampandikira kanene akayimba oli yesterday najja n'okujja naga ayagala balaba nabagira naye gwemanyi kyali wange teyawa gondi teyawa Vamos credit atenga yamwandikira kayimba kalungi atenga kamukolera ate kyali waffe nani kyaliwo nani koma ku kyaliwo nti kyaliwo nawe kyaliwo nze abayimbi bangi bakyaliwo ate mwe muri muti nani ate abayimbi boyina be muri muti babale balinga batano oba kategedde kati mwabo
mwaba batano emizindalo giwulira omanyi buli lwe nkuba akama mizindalo anti oyasama nnyo mukwano tonja samira gwe yogera ng'obunidde oyo mizeje teyamwamu credit yadde but Vamos wrote a very good song for Rwana naye nendugusa era nasoka by the way jukira n'oli omuyimbi bawa hope dancer naye legacy music naye tali by the guys learn how to appreciate omuntu mugambe gundi yeyampandikira nze n'obuyimba bwenda banga wakabera ku Apple Music ngo omuyimbi yetaddeko ye writer bakikola we bati yerekako nga writer kumanya gamatufu agaddala kati then n'agamba oluyimba lwe ng'ataddeko amanya gakozesa mu industry kati then ne babanga abantu ababiri baliwo n'abewa n'oba producer anti kati bakikola nti ne babanga abantu babiri be bakoze kumbe zonna zonna ziddawowe bannaye ba producer ate nammwe munyigeemuko tulina kulaba ng'otabukidde producer gundi Big Devi wali omutabukidde nedda I want kati olaba Lati Wiz is one of those artists that are not appreciated kuba naye music we ali mu rotation munene awandikidde abayimbi bangi but you will not hear him be mentioned anywhere. Brian Weiss nga wandise ennyimba obagwe mulimu gwe yakata n'ate kati fe akole ochegera but no one will send gundi era yawandikirira n'oyo kyali wafeera n'amuluma yadde okumwogerako yadde ki kati ate era ne bana abali mu kulwana kalate boy yali abasebusi abaliwo olimba really quarters agenda oyo oluyimba agenda okulumuwa amala yagala oddukyanganya bamugaa tugenda kunonya n'ebiso kyokka ye bali bagenda omukyanganya yali anonya munne n'ebiso naye ye kukukyanganya kwatava naye kati nze olaba nze kyendowooza kati kanzireko kwene ensonga ya lyrical nze ndowooza Shiba ate akayimba nange nakyogera ate nze bwe mbeera Lati Wiz nange akange enkata anti kinagambye zinenga zonna bazisatu bazite inabana bakola bati wetubeera mu bino ebyobwenzi nze oli wangamba bannaye bba wange mwesonye biki kugambirawo may the best pussy win byo bye batugambye wali nze kugambirawo point may the best pussy what nze siyomberangako omusajja yadde n'ogwa yadde omulemu obulamu bwo naye nga olwegaleko omusajja obulemu sisobola yali mumpi ngosinika bannyo yakyazaako wano omwana n'agamba mbu abasajja abampi kisiraani bansindikira messages yali mumpi kati jasi ekyange ekyamuyamba yali mumpi ng'alina sente kati kyekyamuwa n'oli naye yagamba muno yali mumpi n'agamba ekirungi kye yalina kimu kyokka yalina sente ono ekirungi kye yalina yalina skin ennungi naye yali mumpi bantu balinga balowooza mutwala mu kindagateni atamumanyira nnyo bantu bwe obulemu obwamuliko bwahibiraitala obuteba bulemu sikulimba ate kati saa zino ate lujjukira naliko mutini naye kati engeri gye ndi omunene ne mukwatako bwe nti bagamba maama atwala omwana ku ssomero era bambuliza which school maama Kipopo ne bamukeberako bwe bati ng'okaluba engalo mukwano tonjasamira nga sikwatangako sisulanga naawe badde gamba oshegedde kati kibwe uyo mulema yekagenda mbaleke wala we bansanga ntamula ne babera bajjaga oh he's so cute Chibubu do you love sweet abobobobo wala nina bakono banga bampi bangi bambi bwe babera nga balina sente si bampi bwe babera bazigaba actually kanchitereze rephrase bwe babera bagaba sente muri basajja balungi nnyo muri bawanvu muti musinga ne ofona opondo obuwanvu afuna opondo si buwanvu ani gwe bagaba oli yali muzala ono katero goyogedde official wa government nedda naye media center munyambe nze ndiche siri sibitegeera dasi nyamba bambi drone sina yakala je njagala munyambe mbadde sikitege me I thought by the all my life neso denene omuntu abakutuma mu Luswahili bagamba ofono era bamita ofono kuba oli ofono kate jozi nempulira ofono opono kati nga baga matino oyo mulala sikiddira bambi Monsonyiwe sagala kantu konnako nakaliko food black sugar abantu gali tobaawo sinze muddugavu jjukira kati nyiiza abeeyerusa ate mu parliament bali bati abakola ki abeeyerusa era osinisa amanyi ogwokubiri nekiki
simanyi bandoga bana lino duko kati akutoza kati bamu netugatta emboozi endala sijja nedda nkwegere dada siwote wankola kululi billa kulaira sigera kajjamu kuba tukomye walinga tugambye tinno abantu abalimu ebyo official tubaleke nokkiriziganya kati ekikuleesezaako kibadde ki ngamba mu parliament zino ez'abafumbo kale kasito kitereza parliament ez'abafumbo naye nga sikajjamu nkulayirira parliament z'abafumbo zituula nezikola ki ab'ebizigo mwe basusse balina abakulembeze bonna nga ni mukulembeze mwe bali onoonya akakiiko k'abafumbo ndeka siri mufumbo nze ndi side chick didako nga bali mbusika mbeyerusa bamyufu wano we wali sinikamanyo naawe ngamba abafumbo tebalaba abakazi iye nakkiriza tebalabanga kaba abakazi like bana abafumbo fumbo bebacha simanyi like your man gets you ngoli muddugavu nomala mbufumbo emyaka 3 nozaalayo abaana nga baabo and from nowhere I think it's insecurities ayinza ogamba bawanga anyendako nani nakebera mu simu nasanga nga gwe bamwendako naye mweru nagamba I think omusajja yagala mukazi ki but I want women to normalize you know then nekintu kinagambye Sheila Price ejena gambe Sheila Price tinze omusajja obwenzitebo monchaya let me elaborate it more guys omusajja okwenda kwe tekitegeza nti takwagala when they sex someone else when a man sexes someone else it don't mean they've unloved you no way true that okitegeera twawule nnyo sex ku love these are two things that can survive on their own nti omusajja yes nti omusajja aseza ku magezi go amati ngoti golina gena maaso byogere bimbadde ngenda okwogera amagezi gacha dasi byogere ebintu byabadde tomanyira nga tomanyira dasi osusuza okumanyira osusuza okumanya tomanyira dasi onaku lumogena kwesanga byo oluyimu interview lekera okumanyira mu bintu ebyekisiru tovumita agala tomanyira omanyira nnyo no by the way wangalidde mu kumanyira gena maaso ogambye omusajja omufumbo nakola atya se omufumbo ne wabanga si mufumbo you're dating and this man tells you they love you yes if you're in a relationship with a man no kizula nti omusajja no yebase n'omukazi omulala you don't need to fume because they by the way yes tekigeza nti no unloving they can love you but still want to sex someone else like men will cheat with their eyes, men will cheat with their phones, they will like ochagera nenga tekitegeza nti tayagala mukyala we atoyimane netekala polygamy bali ku families yes ate kati liri waliwo ettekale bali bagala okuyisa eryali linnyiziza nnyo mu parliament wano sikijjaawo kino kyo sikijjaawo tokisangula waliwo ettekale bali bakoze nga ssebo omusajja wabeera ne side chick bamusiba ogwa treason njagala okumanya ssema w'abasajja akwatiraganawa n'ensi kubanga wano nze wembandi kaakati wano watuuka watya okunsibisa okunteeka mu treason batolidde mu nsi yoluko eno nsi yaani ya musajja olugo bali yeno Uganda manyi temutumanyira ate no police ya clarifying bwemba sikusanze mu maka ga musajja ne tubako kye ate mukwano ne omusanga mu maka go musajja siye gye basasula ebibiri naye ate bwe babasanga mu lodge takulinaako kakwate kati leka nkubuulire inza wemba musajja ntambula n'ebinusu byange byanga 118 bababira bakazi bameka wewe wakwata naye ngo waye bibiri gwe ngogendo sasa fine abasajja bagenda kuwasa abakazi babene mu kwa polisi nze banaye nze kyo kyembadde njagala abantu bategereza de bayinza okulowooza nti oba chichi but yes but also there is a possibility nti no tacha kwagala ayagala oli yes but no more circumstances omusajja wakwatira mu bwenzi n'omugamba what have you like tugeze n'omukwatira mu kikolwa nava mbulina kakalukana nga dduka ayagala kunnyonnyola nze mba nakusonyiye ejjo because akulaze nti oli mukumuleka wali eri oli mukujja era nkugambirawo can you please leave our home but watakulaga kintu kinagamba why kiki nakubuuza gwe gwani omanya ono ye mutuufu gwoba decide ki okitegeera but nze kati olaba nze I don't check a man's phone
Really? I don't. When asembo jikebera nali nfunye hepatitis B. Nafuna ekirwadde kya kokolo cancer stage 4. Gachiva kuchi. Nafuna kanzo zokebera simu ya msajja n'amaaso gatanzokuzito wankijjukidde mukonga bwe kyali. What happened? Chicho what happened? Ndeka n'okundeka What did you see? No, wakufuna endwadde nnyo bulungi gumu. Zaali zokolowooza sikunyumiriza ku pressure ne ulcer. 6 killer diseases zakomawo omulundi ogwo abaza kati zawera 8 ziri 7. Bwe uchicho walabamu. Bwe nakoma okubera simu y'omusajja era siri jiddamu gikola ki? Yekebera. It put me in my place. Abasajja babeera n'ebintu bingi. Ash. Era bw'oba oneetegeka omukazi yenna ng'ogenda okebera essimu y'omusajja yenna weetegeke nnyo. Olaba ng'omusajja omuntu afiiriddwa ne bamusiba ekintu mu lubuto oba okyesiba. Kyesibe funa abantu bakisike eno because batera omwana afiiriddwa omwana yatera okwesiba. Ekimyu. Ekyo njagala omuntu agenda okebera essimu y'omusajja akyesibe. Asoka yesibe. Bw'oba ogenda okebera essimu y'omusajja okyesibe olyoka otuule. Essimu y'omusajja ogitulamu booti teweetaga yadde okunyiga face ng'okaaba gayitamu buyisi gati. People see you seated there nga was gayitamu buyisi bwe gati. Osobola ofuna omusujja n'okankana. Ate tokebera ssimu ya musajja nga tolidde. Sooka kulya. Because olina okuwaluka. Beera ng'otudde ku ttooyi. Olaba eno posture gye ntuddemu. Beera nga toyambadde nnyo bintu bikunyizenyize. Beera ngo because you're going to sweat. Tomanyi essimu ya musajja dayasa essimu y'omusajja butwa. Dayasa essimu y'omusajja kaamulali essimu y'omusajja pepper spray. Hey. Anyway, mbajagala bajjukiza nti nga lumu August we going to be ku Serena Hotel wetujja okubeera ffenna ku Love Jubilation concert ya Chosen Blood. Be there or be nowhere. Kitegeera bulungi nnyo. Gwe okimanyi nti mu Uganda tetuyinaayo gundi global artist yenna. Tetumwina. Jali? Musuuza. Aba agambye temumuwaayiriza. Tewakalabya akantu. Bebe agambye nedda we tasitali global. Bebe takkirizibwa kukyogerako. Takkirizibwa. No. Yad opinion ye nabagamba no. Era nagamba mu East Africa tetulina agezaako mu East Africa Diamond ate naye agezaako obugeza tugo. Mu Uganda tumuyina. Mu Uganda tumuyina. No yakame tetumulina. Tumuyina si ye yagambye. Ate nze tangamba. Kati nze ngamba nti tumuyina. Era ye musuuza. Tumuyina yes. Go why you say tumulina nga ate abali mu industry yali mu industry wakati ajirude makulaga tumulina. Now that is why even Bebe Cool is not getting where he wants to go all these years because wano mu Uganda no one wants to appreciate whoever ali wali maso. They want to pull you back. They want to make you feel like you're on the same level with them. Or if not, they are better than you. Your vice jetwina mu Uganda. Ochagera chegamba das. Das namba namawulire okimanyi. Nze nsanze abantu ku zi press conference. Ng'ekituufu kiri nti essaawa zino nga natambudde naye ne tuyita wano eno. Ye ayitawo bulungi nga tebamumanyi nga nze bakola ki? Naye n'akugamba mbuno toli w'amaanyi nga bw'olowooza. Amugamba nnaye. Waliwo bakoze eki? Just they don't want to accept. People don't. Abantu wano mu Uganda omuntu atayagala kukkiriza nti singa tulina abantu aba appreciate nga ne bagamba if nze ensendala bwe zikola bonabona ne bagamba bannaaye Kenzo gwe tulina yasoosezaayo omutwe bw'ati tumupushinge. Even Baraka is doing great because yes. By the way, he's also we could call him global as well. Yeah. Wakitegera. Kati wetumanya nti gye bali kati kubanga Kenzo waayitamu na Deri ne Baraka n'ayitamu na Deri asobola okuweereza omukono n'asikayo n'alyana. Boys with their song ekitibwa kya Buganda wawe bwe watadu. Okitegera kye ngamba asobola sikayo n'omuntu n'akola ki n'omulala n'akola ki ne kakati bakulaba nga gw'oli wali bonna ne bakweripako walabako firimu ya zombies nga zonna zagala kuluma omuntu omulamu zekwatako zonna buli emu yeyagala okusooka yeri waggulu zekomekera zonna nga zikoze eki zifiri olaba nnyo horror no once in a while okitegera kye ngamba so kati in Uganda people don't want to appreciate others. Bebe Cool, it is with all due respect yeah because y'omu ku bantu bakasangwawo
Ke mazima banaye. It's okay nze kugambye eki. You're laughing. People might think I'm saying it in a sarcastic way. No, you know. Amazima gali nti wadda like beba sokawo bakasangwawo. Okitegeera. If those big three. Jina nkoko. Jina nkoko. If those big three bebatero tekawo. But yomu yabagamba mu bimujje mu kuba ya amanyi industry nti buli omu muyimbi. Yomu yabagamba mu bimujje. Ani? No, Bobby Wine yagamba. No, I'm just saying. Ati ndandika kunyonye kino. Yagamba buli we mu keeping nga mwogera ekintu ekyo. Bana abaana temuba wagundi. Mubanga mu ababa bikatino temwagala wabayitako. Nze buli muyimbi akola kyasobodde okulaba nti industry akitwala maso. That was Bobby's statement. Chendi mugezaho gamba. If these three mubonna mulimu ali best. Yes. Ate bonna singa bali basobola okukkiriza ne bagamba kakati ono kaayitemu. Just Chameleon is not where he's supposed to be, and we're not appreciating him enough. Is he appreciating himself? Out of the three, yali wano. Then these two are here. We try to drawing a yali wano. Then no way yongerayo like that. Ochagera. But because onajagamba, you had Bebe Cool Sembusimanyanga, olina gulase obaya gulachi, nengamba we nazimbe nyumba nange nina gulachi. Really, bobanga boto bolowoza. When are you going to match the global competition? Ochagera. Because at abali global, bagule bintu 10 times or even 1,000 times your net worth. Ochagera bachengamba. So it is lame that he said Ntino Kenzo tali global. What does he know the definition of global? You cannot call someone whose opinion lame. It is lame. I have said that with no apology, but also with due respect. Okay. So, but now tuleka kuyisa mu bantu maaso. There's another statement he made. Jira yagala minister bawe afumye bilioni 15. Wajirabyeko? Ngazachi bilioni 15. Kamene bamweko bilioni 5 ne Bebe Cool bamweko bilioni 5. Baba appreciating omulimu gwe bakoze mu industry. Then billions and talents zisigade distributing mu ba promoter 10 buli mafune ko bitano. Kati bakole concert nga yagala battle yawe battle yene Chameleon baji finance. There is no battle there. Ulidiza kati babalange ku CNN international gunzo na in that doing ne Uganda oboji. Chameleon is not supposed to be battling anyone in Uganda. He's out of that. No, uli amwagala battle. Anti kati ndi mukumugamba. Kituufu osobola okwepima ku muntu nogamba njagala kudduka n'oyo njagala kulaba kunze naye ani asinga emisindi. Oluusi ng'oli muto nasobola okudduka ennyo gwe ng'oli munene tojja kusobola kuddukako yadde n'akatono. Okitegera kyegamba. Chameleon is out of Uganda's music industry's league. Ge mazima amatuufu bitter truth. Era ye kati waba wakubatolinga. Kati tulina mutegekana tulina gamba nsi zino ndala oba tugeze East Africa tubagamba give us your best. Your best eyimirire ne best waffe. Aina kubanga akola either regional or continental battles ebyo or not continental, global and all that byonna. He's out of here. Bebe Cool aina abalala basobola okubatoli. By the way, I don't want to say certain things. I might sound disrespectful, but I swear upon the living God, there's a lot needed to be done. To who? Nze Bebe Cool mwagala nnyo era muwe ekitiibwa. Naye self-importance is too much. Who's giving himself self-importance? No, he was giving out his views. Name to be ayagala bikolebwe. Kati ndowooza bunene nnoonya n'omuntu gwe. Negwe mbadde ngenda omuwera naye tajja kumusobola. Ani. Nsobola entalo ku bbeera esibanna. No, you tell me, because I'm talking about like suspense. Kabereka next week dayasi. Obuvumu. Banka y'obuvumu eweddeko. Anyway. But let's learn to appreciate our artists. Yeah, true. Yeah. Nze nina bayimbi bange benjagala, but ekinzija kugamba nti ono muyimbi wa kabi. Kapeke. Okitegera kyenga ye muyimbi wo? No, uwo gweyagala. Ah. No, I appreciate him na ayina kyakoze.
Banange byampaka ndi ku migo. Leka nkubuulire nze n'abayimbi abange benjagala. I'll tell you my favorite male artist is actually Chameleon, yes. Okay. And then Sagala Bawa before, but Saha as well. Okitegeera? Then waliwo abaana abato be batawadde budde, by the way kankayiseewo. Abaana abato be mulina okuwa budde, waliwo omuyimbi bamuyita Atticus only. Atticus, Attikas only. Lyerinnya lye. N'owulira ku music we, oyinza obutaddamu kuwulira music yenna. There is Atticus, there is Latiwizi. Brian Wezi sagala muyita muyimbi muto, but naye waakabi abantu gwe batawadde budde. Was Brian Wezi akola ne Gondi graphics? Yes. You're one of the most expensive graphics designers we have. Hasigale mwe. Tebamuwadde nnyo budde. Kuba budde babo mumu. But his beba abantu abalina rich music ng'osobola okutula noga akampulirizeemu ku nnyimba zino. Okitegeera kye. Naye yali wa Maro. I think bemanyi something like that. I don't know. Naye nga kyemmanyi nti bemanyi. My first time okola demo nga ngenda okola ku radio. Nagikolera mu studio ya Maro and Brian Wezi and supervising. He did my demo. So Brian Wezi, Atticus, Latiwizi, waliwo abayimbi. I'm forgetting names banaye mikwano gyange temunyiga, but nina nze ngamba nti connecting a Bluetooth. Nsobola ozannya ennyimba zonna ze nkuzannyidde nga zonna zenzanya tolinaako luwomanyi. Kyokka nga ate nze nzimanyi. Ate nga nziyimba word to word. Okitegeera. Ate ngenda okuzikuzanyira naawe okomekerero gamba bambi that is good. Oyo mpose omuyimbi oyo yaani nga you want to know that artist. But because ogamba abatulaba okubigamba nze. Fenna. Okay. But because like to biwa budde, we want to take crossings. I think you've heard of. Don't mo industry abantu abalina talent tebalina kibuli. Ate abatalina talent balina kibuli. Ate abatalina talent balina ekibuli. You find them fighting. Nsabiriro lunaku kuba ne Latiwizi kati naye alina waatuuse. Nsabiriro lunaku lwendira ba Atticus nga ali wali at the peak because he deserves it. Yeetaaga okube ayimbira ddala n'ofuna olutiko. I don't know. Chance no kirowoozaako ne ngamba Allahumma maswali. Munteereko thumbnail ngenda kuwa ekifaananyi kye bambi. Tokkiriza ng'omukake. No. Ngera mama atugwe batakasakiriza atya. Ngakkiriza bulungi nnyo nga musanyufu nnyo nyongera yeesimye kiwulira. Amanyo gateeke kongolo. Ngenda kumuteeka. Tumne kyo yagala katise kolere ki. Mone tunaddamu mwe kuba balabi balungi Black Shuga. Pozi ki. Ona atunda ki. Mmere ya kimema sowaani ge. Bulungi mama. Oyina mmere ki. Tefaayo. Ate. Oyina embuzi. Mukwano olinga amazzi. Have you found the more restaurants doing that? Ukola ki? Obadde just tuyagala mutuma. No. Kuno tekuliko gundi bucha za gundi. No, zino restaurant zino bana zibalira ko ngolo za kusobola okubeera kembuzi. Jake ebintu ebyekisiro. Mwana nasongende mwemi wange. Ani. Ziza bafana. Kati abana bona tebati even bafana has not been appreciated. Why? He has not. Have you found his replacement yet? Anti tebamulaba. Jali. Ano kyengamba tebamulaba muwanvu nnyo.